tusabubaka nyo Bizonto fe tuzze wano ng'ensonga etulese 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 tusabubaka waliye n'amawulire amalungi n'akagenda erimmwe Katagirya properties bambi babasinye ennyonnyo omwami Paulo Mugambwa okuva mu Amerika atutumye nti tukeere wano fetuleeta obubaka abasimbye okumuwa ekyapa ekuttaka eddungi n'okumuwa ennyumba enzimbe ng'erabika bulungi abasimbye okukola obulungi n'okukola mu budde abasimbye okuba n'amazima saako obwesimbu omwami Paulo agambye ayagala ateera mumwongere ekifo bw'alimira n'okukola faamu Katagirya properties bambi fe tuleese obubaka mubuwulire bulungi mikwano bwe buno bannaffe omaliriza ku kitundi kya Bizonto ekyolwaleero nga kino kyakusiima omwami Paulo Mugambwa okuva mu ggwanga ery'Amerika e California abasiimye n'abagamba mwebale nnyo aba Katagirya Properties Consultants Uganda Limited agamba muli walusubi oba bwe wano naffe tetumanyi agamba mwamukolera limuwa ekyapa emirimu gyammwe n'alyoka agisiima ffe tuli Bizonto bya Mukama abatumiddwa okujja wano eno era ogwaffe tuze kugukola gwakutuusa bubaka YouTube channel eyitibwa Nyo Bizonto gendayo tojja kwejjusa ensonga etulese tulese bubaka bwe batukise naffe omwami Paulo eddala Mugambwa okuva mu Amerika e California yatukeezezza eno tutuuse obubaka omwami Paulo atuuse okusiima kwe eri kampani eno eya Katagirya Property Consultants Uganda Limited olw'omulimu omulungi gwe mwamukolera Paulo n'agamba empeereza yammwe yagisiima okukamala mwakuya emirimu yeebasizza ebyapa byonna mwamuwadde nga biri Jini yagobera muzungu omwami Paulo atugambe tubagambe kirina omwebale nnyo ennyumba gimwakulula yadde yali taliiko nga yali mu Amerika naye yasiima mwamuwa kyayagala yawaanye ennyumba muyali nnungi nnyo mwagizimba walungi mwagisimba bulungi amazzi weegali amasannyalaze okwo okutuuka obutuusi ku nnyumba ekkubo bweriri security ennungi ddala ggulugulu kompawundi yeeyo kwegamba mu mativu omwami Paulo agenze mu maaso n'asiima nnyo nnyo enkola yammwe eyo ey'ekibanja mpola agisimbye nnyo nnyo agamba emuyambye okugula ettaka lyammwe n'ennyumba zammwe byaguze mu mmwe Paulo era agambye timugende mu maaso n'enkola zammwe bwe zityo muyamba abanaku Mugambwa Paulo yeebasiza nnyo nnyo abasaveya bammwe bamukolera bulungi nnyo bali bapima ettaka nerifuwa n'oluwa yabasiima nnyo nnyo eyabasindika e Masaka okupunta ettaka eryagajja mukyalo Paulo y'omu era abeebasiza nnyo olw'amatoffaali gammwe saako omusenyu bye gamuyiira mu kyalo okuzimbira ssengawe Paulo n'agamba tebamutegeeza nti amatoffaali gammwe gaali malungi nnyo tegamenyekamenyeka tegakunkumuka magumu bulungi gabaako ensonda kwegamba Paulo abasimbye n'asukka Paulo n'agamba mumwasonyisa amazima Paulo n'agamba mumwanyumiza amazima omusenyu gwammwe mumwayiwa mu kyalo abazimbi baamugamba nti gwali mulungi nga gukwata semiti mugwali musufu atugande tubagambe tinga mwebale nnyo okukola emirimu gyammwe mu ngeri entuufu etyo temulinga bali abalala abaluzaaluza abantu ate ne bagala ebyapa ate nga byampewo mwe temulinga bali eri abagala ebyapa ebisukka mu kimu ku ttaka lyerimu ate mwe muli banjawulo ebyako lya ddala bikolebwa misana ng'ensi eraba Paulo era agambye talina kirabo kyabawa wabula agambye agenda kwongera mirimu atugande tubagambe munfunireyo emotoka nga yatambulako okwo mugitwalire mukyala we yeebasizza nnyo manejja nabale Muhammadi gwatalabanga nako maaso ku maaso wabula boogera ku ssimu na ku WhatsApp mu musajja mulungi ayogera bulungi singa
Pawulo ono yatugambye bingi nnyo naye n'obudde twalonzeemu bitono Katagirya properties Mukama abakuume obwaffe buwedde tukulye kibuga Bizonto ffe tuzze wano n'ensonga etulese tusabubaka Bizonto ffe tuzze wano n'ensonga etulese tusabubaka Bizonto ffe tuzze wano n'ensonga etulese tusabubaka bisindikibwa kusindikibwa naffe omukulu oyo basinza okubira essimu bwe babuulidde omwami bagambwa basimu n'ennyabo tubasanyukidde nnyo olwaliro ku makya ga leero okubasisinkana wano bakatagirya yo tubasanyukidde nnyo basisinkana omwami mugambwa yatusindise okuva mu America California nga yeebaza ndoza kasitoma nga mumanyi wa bulijjo nga yeebaza byonna byemukoledde n'olw'ensonga eyo tusaba mutweyanjulireko mutubulireko biki byemukola okutuuka omukulu obasiima kikulu okutujjayo n'agamba mugende mubasiime tusaba mutubulireko bakulu kampani eno bagiyita Katagirya okusookera ddala emanya gaayo Katagirya property consultant Uganda Limited tusiŋŋaanibwa Walusubi enjalo aliwo emwe mu jjoti omwaliro okusooka Katagirya property consultant Uganda Limited tusangibwa Walusubi ku Jinja Road aliwo kizimbe bakiyita emwe building omwaliro okusooka kampuni eno ekola ebintu bingi era ekoledde abantu ebintu bingi ekisooka egula amataka ekola ebyapa egula emmotoka empya emmotoka enkadde nazo tuzigula naye nga tuzitunda kampuni era yeemu ekola enguudo esaveyinga amataka tulina basaveya abalungi okusaveyinga amataka okufulumiza ekyapa oba ekyapa kyali kyagaana nabyo tukigobako tutereereza bulungi tukuwaki ekyapa kyo nga kiwedde bulungi kampuni ebyo byesinga okukola kwegamba ate bulya nimina ne grade musenda abantu bagenda okuzimba nebatereeza onna tulevolinga byonna tulina twakite za buli kika doza escaveta buldoza buli twakita era ne guleda tuguledingawo nekiba kisenyingawa tewasoboka ffe tusobola okuleeta mu topinga tewasoboka mulina ennyumba eziwedde ennyumba eziwedde tuzirina tuzikuwanga ewedde yagibwako ddengalo bagamba mwami mugambwa ali ku kituufu era kituufu okusiima kwe si kwa mpewo mwebale buloka ze mwamuyira yeebazizza mwebale byonna bye mwamukolera abyebazizza mwebale omusenyu n'abazimbi bagusiima naye nozamuleewo newagamba asaba tufune emotoka tulera wano bakabano tulera tutambulira bagambe nga Bizonto bebitambula tulina okukola ekyenjawulo nga bano bebakola ekyenjawulo webagamba nti bano batonda poloti zaabwe mu kibanja mpola kitegeeza natukoleyo ekyenjawulo abantu abasinga tebagabataka mu kibanja mpola era mpulire omusajja yabadde akugamba nti okubanga bamusobozesa okuba ng'agula ebingi kwe kubanga balina enkola ey'okubanga basasula mu bitu ate enkola ya Uganda eri bweti batulenya bafuna ssente nga za muzindo mulundi gumu abantu bajja basonga kati bafuna omusaala ng'agulako nga wako school fees ng'asasulako agenda ateekayo kubanga ez'okuzinda anaazifuna wa omusenyu gwe bagamba okukwata seminti mwe mutusimawa omusenyu tuliwo omusenyu tugujja tukagana n'omutindo kubanga bagambe mukukwata senyu waliwo omusenyu nga tekukwatako senyu eguli okubamu etosi
Mungi nnyo. Nakwegendeza ne buloka ng'atunoonyeza n'ekiro ki standard. Alyonna abagenyi ndoza ffene tubaviira Sente nedda. ate nga tukola kya Wamassebo tusaba otuyambe otunule mu kamera eyo. Otunula mu kamera eyo oyongere otulagirye bulungi. Omuntu aba ava e Kampala ayitawo okutuuka wano, bw'aba ava ku lwejjinja ayitawo okutuuka wano, otuwa ennamba y'essimu ebeerako. Tusaba otuwere nga siiyo ey'omulimu. Omuntu aba ava e Kampala Yesero. nga yeetaze kampuni yaffe okusinziira ku ebyo byogedde byeko atambula n'ajja n'avuga n'ayita bweyogerere n'ajja emukono ava emukono n'ayita embalala twava embalala ekitundu kye baddako bakiyita namawojjolo naye ova Abawojjolo balya ebyokulya. bwe batunda enkoko kakati awo ova namawojjolo ng'oserengeta olw'amafuta galiko ku mikono ebiri bagayita basics ekuli ekizimbe ku mukono ogwa kkono ogwa ddyo ogodde ejjinja ewali ekizimbe kye bakita mm building first floor kuli ofiisi zaffe tusange Bwakalina. Mama wali wogambe namawojjolo nange wembuuliza. wakasokuliza awo nti bakataligirya era ekipande ogwekiraba Bakataligirya property. Uganda Limited. Yes.